Yes, mbaniriza mmwe mwenna abagifollowinga ne mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekumirako eno bagita Fadi TV ugimbane updates ziba zitambula okwetola eggwanga Uganda. Ngenda kusaba ka video kano kampere like. So ku kampere like to subscribe ng'onyiga ekkade. Kubanga bwo subscribe nga n'onyiga ekkade bojja kuba receiving abo notification whenever I upload any video on my YouTube channel bagita Fadi TV. Ensoga za Maama Fina ne Senga Kulana matenda bakubanga zikomekeza zibwa ajukira Senga Kulana mani Maama Fina kwosana ejjumba aligawesa yebba wa Senga Kulana bali bubi Maama Fina bagala okubanga bamusuuza ekifo ekyokuba nti nno yakulira Abasawo b'Ekinansi mu ggwanga Uganda. Bano bavanga bagamba nti oboolyawo bandibadde nti bateekawo akalulu nti Maama Fina bajja kukola ki, bajja kumumeka. Wabula bangi bavudde nga bagamba nti Senga Kulana nti watayagala kuswala yeesonyiwa ebyogamba nti bateekawo akalulu ak'okubalonda. Bonga bo Abasawo b'Ekinansi nti kubanga Maama Fina ajja kumukuba akalulu nti nenkoona enywe munange obukulu okubanga omuntu akulira Abasawo b'Ekinansi Senga Kulana mawulire ekifo akyagala nnyo naye ati ne Maama Fina taagala kukita. Kati bakole batya? Baagala kubitwala mu kulonda babeere nga nabo babalonda bulonzi kweri. Senga Kulana ekyo ekiteeso kyakola ki, kyekiteeso kyaleeta era agamba nti ekiteeso kye kijja kuyambirako ddala kubanga yagamba nti Maama Fina tasaanidde kuba nti yakola ki, yabakulira. Senga Kulana yagamba nti bw'aba n'abamuwadde ekifo ekyo nti agenda kubanga akola ki, ayambako Abasawo b'Ekinansi bonna okubanga akola ki, okuba nti n'abalungamya bonna okulekerawo okuba nti ne bafera abantu. Senga Kulana yagamba nti Maama Fina takoze kimala mu nsonga nti Abasawo b'Ekinansi bangi bakyafera abantu naye agamba nti ye bw'aba aweereddwa ekifo ekyo nti ajjaffe okuba akola ki, ajjaffe okulaba nti nno akontrolinga buli kimu n'okuba nti nno omulimu gwabwe nti agugjamu abafuwere kubanga abafuwere bangi ekyamazima babafere bangi mu Basawo b'Ekinansi bangi ate mwana tunna abatuufu batono okusinga abafere. Kibategeera nti percentage esinga y'Abasawo b'Ekinansi bafere, percentage entono ye y'abatuufu naye ng'ate oboolyawo ey'abatuufu yali badde nnyingi ng'oboolyawo ey'abafere y'entono naye y'abafere nnyingi nnyo nga bw'okiwulira. Maama Fina avaayo ng'agamba nti oboolyawo Abasawo b'Ekinansi nti baali badde bakola ki, baali badde kugamba bajjanga mu meeting. Ebisesinga Maama Fina amanyi okutuuza zi meeting ez'Abasawo b'Ekinansi okubanga basisinkana okubako be boogerako naye abasinga tebagenda kubanga eri abamu abakola ki, abamanyi nti babikola mu bumenyi bw'amateeka obw'ekifere. Ajjukira ebbanga eyise emabega gavumenti yavaayo ng'eyagala bano okutandika okubawangazi layisinsi n'okusasula omusolo. Jjukira essaawa zino Abasawo b'Ekinansi abasinga guno gwafuuka mulimu era bagugjamu ensimbi naye mbu tebasasula za musolo. Bwetegeeza information etambula bankuba kyo bangi bavayo nga bagamba nti lwaki gavumenti bejjako omusolo naye ng'ate Abasawo b'Ekinansi babajjako omusolo. Abasawo b'Ekinansi kw'osa ne bapasita nti tebawa musolo. Kati bankuba kyo bangi bakola ki, bavayo nga beemulugunya nga bagamba nti gavumenti bwe berowooza okubajjamu omusolo nti n'Abasawo b'Ekinansi bajjemu omusolo. Nze mu kusoma nimanyi nti Abasawo b'Ekinansi bawa omusolo mpoziko bapasita besseekakasa kubanga zonna bizinensi ziba zirina okuba nga zigibwako omusolo. Maama Fina avaayo nga kino akisimbire kuuli ng'agamba nti gavumenti tiyandibadde nga bakola ki, bajjako omusolo kubanga nti omulimu gwabwe tegukola ki, nti sigamba nti gulimu ssente eziri awo. Bankuba kyo bangi bakola ki, bavaayo nga bakiwakanya. Kakati munaye Senga Kulana bagamba nti ebyo byonna ayagala kuba nti nno abitereeza era nti yagamba nti alirwedde okubanga akkiriza gavumenti okubanga ebawa layisinsi. Manyi layisinsi ziba zibayambako bw'obanga abantu tebakwemulugunyako nga tolina bewafera nga bakola ki, nga bakusimba layisinsi nga bw'oba olinawe gwe wafera nga kaba kaweddemu. Nze kyamazima bulijjo mmanyi nti obuulyawo Abasawo b'Ekinansi basasula
tebasasula musolo kweri. Manyi emirimu mingi mu Uganda egisinga nga giwa omusolo. Abasinga balaba abamu nga tebawa musolo bagamba yi laki tebawa musolo. Nze mbadde simanyi tebawa musolo kubanga Maama navayo nga nawulirako nga agezaako okuba nga akisimbire kuli isi guno mwaka guno gwennyini guno. Nze naye simanyi nti abasawo b'ekinansi tebawa musolo. Mpoziko bapasita bo balabika tebawa musolo. Naye ate nabo bakola ki? Beetaaga okuba nga bakola ki? Basasula omusolo. Munaye ebyo ebitambula akadde kano singa kola namaye agamba nti bateekewo akalulu babalonde. Kubanga yagamba nti Maama Fina tasaanidde mu kifo ekyo. Bwe tasaanidde mu kifo ekyo. Kuba nti notakola ki? Talina kyayambye banne nti abasawo b'e Kinansi. Aya binaggwerawa. Ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Bagita Faali TV gimbeebaza. Ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekumirako. Naye nga gwewamu ekifo kyagaliza bona si bakyala babi. Maama Fina mukyala mulungi ayambye abantu. Ne singa kwanda si mukyala mubi. Wakuba Maama Fina ayambye abantu bangi. Simanyi singa kulanda mu bana yabayambye. Kyawusima kyobola Maama Fina. Ayinza okukananga yali mu kalulu akoze ki? Amumeze ekyamazima. Ayinza okukananga amumeze ng'amuwangudde. Bategeeza singa kwanda waba ayingira ensonga zino alina okuba n'obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu. Kuba ayinza okukana nga atomedde. Ayinza okukana nga atomedde. Ekyamazima. Naye ng'ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambula akadde kano ku social media. Mbagala nnyo mwenna era ne mbeebaza. Ne mbagamba nti muli big nnyo okuba nga munfollowinga. Bagita Faali TV UG. Comment section weeri awo bakabulira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga. Like nga commentinga. Mbagala nnyo mwenna. Mweraba.